Ebi
ayina magazini ayina emundu ayina agajaketi yenna awulira waali awo oye enyumba eyo nga bajjuddewo wano wetwali wano wetutuuse wano twali kkubo erigenda e Kasese batusibira wano okumala essaawa nnya okuva essaawa 9 baatuta essaawa 2 ez'ekiro awo wetuyise awo abasajja be baatukwatira nga tugenda e Fort Portal City okuvayo kampeeni abasajja ne batukwatira awo netumaliriza nga kampeeni ya Fort Portal etusobodde ejjukuba naye n'ababuuzizaaku bamama ne bataata kanange mwasuze mutya mugamba muti kansuubire nti muli bulungi bannange amanya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende okubaweereza ebigenda mu maaso eno tuliko abalole disitulikiti etunagifuluma naye nga tugenda Ebundibugyo Ebundibugyo tugenda Ebundibugyo naye nga muli bulungi kanange njagala okubatumirako n'okubeebaza buli omu yena yena waasinzidde okutulabira njagala okutumirako baganda bange abali e Saudi Arabia abali e Dubai abali e Qatar abali Kuwait abali e Jordan abali Oman banange mwebale nnyo mwebale kugala mwebale kubeerako mwebale kutulabirira abaana b'e Kenya big up abaana b'e Kenya mwebale kutulaba mukwano big up sharing information kulabirira sharing paka nasaba sharing live event tukakubuli muna Uganda yenna alabe Ebundibugyo gyayolekera yo kigenda kubeera kitya
batumide abantu b'emityana ewaffe ono buli mutya mwenna buli wooli nga wosinzidde kulaba batumide abali mu katale k'ewakisekka mwebale kulaba nga musinzirawo ne mulaba ebigenda mu maaso mwenna abali mu ggwanga Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala obudde buno tufuluma abatooro twolekereko Rwenzori people obudde buno twolekera ab'Rwenzu abantu abatooro tubatumide nnyo mwebale kubeerako ate abantu betookumandaze omukwano benda kubakuba n'akubuuza okuba kati ndagewa mumpola nga taleekana tayomba nti oba okuba nti